Bulijjo kwandiza gwe ali ku Robs Media UG. Subscribe, share and like. Tosobola kulya nsi eno n'ogimalawo. Ne bw'oba olina omululu mungi nnyo, bw'ogenda ku layini y'emmere waliwo emikolo gy'otera ogendako eminene egyo nga kuliko self service. Abantu obatunuulira nnyo ayinza okujja n'enjala ng'emuluma. Buli kimu ng'akiva mu oda mu layini n'ateekako ettooke, lumonde, muwogo, nnyama, nkoko, buli kimu ng'ateekako mu excess nga bingi nnyo. Naye ne bw'obiteekako olyako katini n'okkuta n'ogirekawo. Bangi nnyo abagobya abantu ku mataka naye ate nga tasobola kulituulako lyonna n'alijjuza. Tulaba be bagoba ku mataka, be bakoonera ennyumba zaabwe, be bakolako ebikolwa ebitali birungi nnyo. Naye buli kimu ky'okola etegeera nti olina okukisasulira. Katonda oyo awulira amaziga g'abantu abayita mu kusoomoozebwa, era bw'atyo n'agawulira n'asasula abantu abo abakola obutali bulungi. Mu buli kintu kyonna ky'okola lowooza ku muntu omulala nti bwe nkola kino kisanyusa omuntu omulala, ye singa nze bakinkola nsobola okusanyuka oba nsigala nga ndi mumativu. Omutima ogwo ogw'okwerowoozaako ffekka na ffekka singa gutuvaamu tugenda kubeera ne society ennungi, society enyuma okubeeramu obulungi. Kirowoozeeko nga oyisa bulungi oyo mukozi munno, oyo mutowo, oyo muzaddewo, ate n'abantu abali mu community mwe tuwangaalira. Togenda kulya nsi yonna ogimalewo. Buli kyokola ng'otulugunya omuntu oyo, at one time bazzukulu bo oba abaana bo nabo bayinza oyisibwa mu mbeera y'emu. Naye ffenna tukole nnyo okulaba nga tusanyusa bannaffe ate nga tufuukulaba nga bava ku level ze baliko ogenda ku levels endala.